Olukiko lw'eggwanga olukulu luyitiddwa mu Nnambiro okuva mu Luwummul gye lubadde olw'omwezi ogumu okusinza ku bbaluwa Kalaani wa Palamenti Eyitiddwa gy'aweereza ababaka ng'ebayita ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga yazzizza etteeka eryali lyayisibwa erikwata ku ngabanya y'ensimbi mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 nga lino libadde lya mwaka 2024. Era olutuulo oluyitiddwa lwakutuula ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja ku ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana. Kino era kikakasiddwa ne Nampala wa gavumenti mu Palamenti Eyitiddwa ategeeza nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano baasazeewo omukubiriza w'olukiko lw'eggwanga olukulu ayite Palamenti ejje ekwasikanye ensonga eno mu Nnambiro. Ono era ategeeza nti kino omukulembeze w'eggwanga yakikoze ng'agoberera amateeka. In our national constitution under Article 91. And the constitution even prescribes what should happen. In this case, we are reliably informed that His Excellency the President has returned the bill with comments or in writing. And we shall wait until Tuesday at 10 to receive the comments contained therein. So there is nothing like disrespecting Parliament. This is just checks and balances between the executive and the Parliament. Obuwa mu kwogerako ne bannamawulire enkya ya leero abuuziddwa obanga kino tekikontana na tteeka erivunaanyizibwa ku by'ensimbi erya Public Finance Management Act nakyakyanukudde. Fundamental question is between the Constitution and the Public Finance Management Act, which one is supreme? The Constitution is supreme. And if there is any disagreement within any provision in any act and that of the Constitution, the one of the Constitution prevails. In this case, we are talking about the appropriation bill, much as it is the budget. But the constitutional framework thought it wise that to administer the doctrine of checks and balances, the budget must be transformed into a bill. Now, the bill, when passed by Parliament, is assented to by the President, but that is still the budget for the country. Takomyoko era ategeeza nti ekikoleddwa kitunuuliddwa okwanguyizibwa mu bwangu okulaba nga tekikosa mbalirira ya mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 era nga kyakukolebwako mu bwangu obusoboka. To convene Parliament at the earliest opportunity such that whatever is requested for in the letter of the President can be able to be addressed maybe at the start of the next financial year, such that we don't end up paralyzing or frustrating the release of monies to government, ministries, departments and agencies. So in my humble opinion, this may not. This can be handled within 1 or 2 days. We shall be done. Then the bill will be returned to the President for assent. Abaka abatali bamu abavuganya gavumenti bakkiriziganyiza n'omukulembeze w'eggwanga ku ky'okuzza ebbago lino liddemu okwetegerezebwa. Mwonna kisala nga kigenda mu bantu. Kakati bajeti agizizza twagala tumanye obuzibu waliriddwa eyo gyayogera. Bwe mba mukola bajeti mubanga bataata ne mamaama mutunuulira buli muntu. Naye gwe bw'ogaa nti oyagala bakutere wano bakutere wano byetwagala tumanye kituufu nga bw'ayogedde kuba President wakyogere wolina okubeera nga waliwo ki okwekumira mu buyinza, but I don't really see kiragira ddala enkola ey'ekigogwe mu ggwanga nti President gw'osomye ate ne mubateeka tekikkirizibwa kubanga budget tulina fogiyisa by April fugwaffe twabukola ate eyo gye twayisa si gye yasoma kati ffe tukoleki oba yatidde ebyekenya ebyekenya bayirewe nayo bisobola okujja kubanga abantu okusirika tekitegeeza nti basibe. Wabula Obuwa aye amazzi mu abo balowooza nti kino kiyina akakwate n'ekyabadde mu ggwanga erya Kenya abaayo bwe baakasa omukulembeze w'eggwanga lyabwe William Ruto obutassa mukono ku tteeka ebivunaanyizibwa ku by'emisolo era nga bano baayonoonye ebintu ebitali bimu omuli n'ekizimbe kya Uganda eky'ebyobusuubuzi ekya Uganda House. Ours is budget related, ours is a bill, because at the end of the day, the budget proposal goes through a bill. And the moment the finality is a bill,
the bill has to be assented to, just like a law, to give the Ministry of Finance the powers and the mandate to release the money. What happened in Kenya is consideration of the tax-related bills. We have already considered the tax-related bills and passed them. What we are talking about is the appropriation bill. The appropriation bill is the budget of the next financial year. Tax-related bills were handled and passed. I believe they have even been assented to. Palamenti ebadde yakudda omwezi ogujja ogw'omusanvu wabula kino tekisobose. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oreggulo.